Onalaba akataambi nga bayise abantu ku interview naye nga balina okuyingira ekikomera bayite mu lujja olunene bayite mu kikomera ekirala balyoke bagenda abali reception gye bagenda okukolera interview. Kakati awo emabbali ne wabeerawo muzibe nga akutte omuggo alabika nti anoonya sente ze taziraba naye nga bonna abaludde ebbanga nga tebalina mirimu webayitaawo bw'oyingira mu geeti osanga muzibe oyo waliwo bandaali ya sente erabika oba agijjewo bebadde ete naye nga kirabika nti amagamaga awamma nti akwata n'omuggo n'engalo alonde sente ze azeddize. Eyasooka okuyingira mu kikomera aludde nga talina mulimo alina ebirooto byayagala bituukirire. Eyayingira mu kikomera okusooka n'alaba nti omusajja ono talabamu naaka ataddeko bigalubindi amagamaga naye nga nekyamagamaga okiraba tewali kirala kyanoonyaawo ekyo ekivangata kya sente kyanoonya. N'azijjawo n'atasaasira muzibe sente n'azitwala n'aproceedinga n'empapula ze neyeeyongerayo eri n'agenda atula ku reception alinda okukola interview naye nga yafunye edda kibandaali. Abamu sente bazifuna dda basobola okusobola bibandaali ebiwera 30 ne baddamu ne bateekawo kibandaali ekirala. Owokubiri azze okukola interview naye n'ayitira wennyini mu lujja compound ennene n'asanga nga muzibe ayandayanda akwatakwata n'amutunira n'akakasa nti muzibe. Sente n'azijjawo n'aziteeka mu nsawo ye n'anyweza empapula ze ez'obuyigirize n'agenda mu maaso agenda akola interview. Si kulwiseewo n'owokusatu n'owokuna n'owokutaano abantu 10, 20, 26 batalina mirimu bangi balanga omulimu ogumu ne bajja abantu 100. Ne wabaawo omuwala eyajja. Omuwala bwe yajja n'amagamaga nga muzibe n'alaba nti okukwatakwata kuno n'okugezaako kwonna ayagala kufuna bandaali ye agize mu nsawo n'agironda omuwala awatali second thought n'agikwasa muzibe mu ngalo n'akakasa nti n'engalo azifunye akakase nti azikutte. Omuwala n'aproceedinga n'empapula ze n'agenda mu waiting place. Ne wajjawo n'abalala ng'omuwala ayiseewo era nabo nga bazirya. Bwe baamaliriza kakati ono ne yeetooloola yennyini eyabadde yeefudde muzibe ye boosi yagaba emirimu. Jjukira bayingidde mulimu nda balinze mulimo tewaliwo yafunye gyagenda sente ezo azeggyeko. Boosi ng'ayingira munda ng'abagamba nti mwenna interview mugigudde, ng'ajjayo kigalubindi ng'akizaako ng'abalaga essaati t-shirt gy'abadde ayambadde ne bategeera nti yeye. Bonna ne batangaalirira. N'agamba gwe wabbye muzibe naawe wabbye muzibe naawe wabbye muzibe naawe wabbye muzibe naawe wabbye muzibe. Ndowooza ezo zibamala mu bulamu z'otuttaawo zisinga omusaala gw'obadde ogenda okufunanga ku mulimu weezimbe otuukirize ebirooto byo. Ne beegayirira wiyasole. Omanya ab'oluzungu balowooza nti sole emalawo byonna. Waliwo ebintu ebitavaawo na sole. Bw'osula integrity sole teyina kyekyusa. When you lose trust, when you lose integrity, you lose everything. Osobola okusikayo oluzungu lwonna apologies n'oziwandiika ne mu Russia naye ziba tezikyakola sense. Omuwala jjukira nti oli yabadde alaba bulungi. Omuwala eyamuddiza sente n'aziteeka mu ngalo n'afunya n'emikono gye akakase nti ate taddamu kuzibulwa
n'agenda maaso yaweebwa omulimu ng'omulimu omunene, omulimu nga gulinga mu bukadde bwa Uganda 1,000 buli mwezi. Wira Mukama engalo ez'amaanyi. Naye ate weekebere mu mutima gwo, oli ku levo ki? Muzibe omulekera bandaali singa obadde gw'oyitawo nga lw'omutwalo gwa $, oba emitwalo 5 egya $. Yaate owe Uganda alabika tayingira na kuyingira, genda kulinda aba akyalinda ki? Owe Uganda muyina enkola, awo toweta, awo ng'oweta. Bano oba bayingira ne balinda, naye abe Uganda bandibanga baweta. N'olwekyo bino ebibiri biwandiike biyamba nnyo okutuukiriza ebirooto. Ekisooka integrity, ekyokubiri character,